Kalama TV boss alemedde Kadaama nti alina okubeera nga yeegemesa corona ne Kadaama agamba ye tawulira muli nti yeetaaga empiso ya corona. Kadaama agamba babeera bagenda omugemesa corona at least ajja kwegemesa e Uganda naye tayagala kubeera nga yeegemesa mu nsi z'Abawarabu corona. Omwarabu ye akyagamba nti kirungi ne yeegemesa corona naye ate bo abagambye beegemese bamugamba nti bonna balina embuto. Kati yeebuuza lwaki baagala kusooka basikumeyo ye. Ate nga nzijukira ne gavumenti wano Uganda egamba omuntu ayagala ye yeegemesa si bya mpaka naye Abawarabu bamulemeddeko bamugamba weegemese ye Kadaama agamba ajja kwegemesa ng'akomyewo Uganda naye tagenda kwegemesa eyo. Ayagala ku magezi kuba alabika boosi we amulemeddeko ku magezi nti alina okwegemesa. Katumuwulirize ayagala kubeera kumuwa ku magezi oba nammwe mwetandise okwegemesa mu nsi z'Abawarabu oba temunnaba kutandika kubeera nga mwegemesa oba nammwe mwakityamu oba temunnaba. Halo Nyawuli Kalama TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaliko Mr. Kadaama TV. Webala otuyamba bannange, webala otusiza amaloboozi gaffe. Nituweebwa amagezi ya Allah. Nsaba Allah akuweemu esingako obulungi. Allahumma amin. Akusasulemu essira. Ate era akutusiimire, akutukuumire mu buli mbeera yonna. Mr. Kadaama TV nsaba ku buyambi, nsaba ku magezi ag'enjawulo. Mr. Kadaama nsaba ku magezi. Mr. Kadaama namalako contract emyaka 2 egiwedde, nagimalako mu December nga 31 nenyongeramu emyezi 2 era nayo giwedde alhamdulillah, kati guno mwezi gwa kusatu. Wabula bali bansabye nga ngenda kuteekamu omwaka. Nali nakkiriza kubanga nange nali nkola ki nkyagala. Kati niwabalukawo oba ngamba eki nkiyita etya, bosi wange n'afuna olubuto, kati ali olubuto right now. Kati n'abalira olubuto lwe omwaka bwe gunaagwako agenda kubanga azadde, ate nga naŋŋamba nsobola kukola ki kugenda ng'omwana tanaba kukula. I have to take care of that kid kubanga mbadde ndi kulabirira omwana. Omwana kati namusanga ng'ayina omwezi gumu naye kati right now ayina emyaka 2 n'emyezi 3 full. Ati naŋŋamba wanaazaala nga sinaba kugenda sijagenda paka nga nkoze ki nga nkoze emyaka 2 emirala. Kati nenkiwalamu bwenkwata emyaka 2 nenteekako neguno gumu nenyongerako n'eri 2 si emyaka 5. Naŋŋamba kati right now kyemba nkola nsobola okugenda for vacation nga tanaba kukola ki kuzitowa, nga tanaba kulemererwa. Naŋŋamba I can go for vacation right now then nkomewo ne mugamba it's okay. Kakati obuzibu bwe bujjidde naŋŋamba juzi nali ndi wano nampita naŋŋamba buno bagenda kukola ki kuntwala for corona vaccine bankube empiso. Naŋŋamba bagenda kunkuba empiso eya corona. Nasirikira kumala something like 5 minutes. Ya registering nga akozesa essimu ye naye nga layini nzagikozesa. Kati nze nali ndi awo nansaba layini, nansaba essimu, nalaba nga wajjako message nga erimu code, naŋŋamba njagala code eyo nengimusomera n'agiyingiza mu ssimu ye. Kati oluvannyuma naŋŋamba ogenda kureceiving message bwe naabezze ojja kuŋŋamba nzirabe ne mugamba isoke nze nga simanyi. Kati bwe yamaliriza naŋŋamba ogenda for corona vaccine ne mugamba eyaki. Nasirikira for 5 minutes ne mugamba eyaki. Naŋŋamba bagenda kugema corona kubanga you're going home. Naŋŋamba Uganda tewaliyo corona ne mugamba teriyo yadde kweri naye nga si nnyingi ng'ono ewammwe, eno ewammwe nnyingi. Kati naŋŋamba bagenda kukola ki kukugema ne mugamba nedda tebagenda kungema saagala nze. Naŋŋamba lwaki ne mugamba nedda. Naŋŋamba ffenna wano mu Saudi bagenda tugema ne mugamba nedda nze sigenda kukola ki kugemebwa. Nambuuza lwaki bw'oba tolina mpiso togenda kukola ki togenda kufuluma ate togenda kuyingira Saudi ate nga oyagala kukola ki oyagala kukomawo anti tutambulira mu bulimba nti tukomawo. Kati naŋŋamba balina okukuba empiso
then terikola umura kugenda emaaka nga toli vaccinated. Nze nensirika ne mugamba nedda saagala mpiso. Nangamba okay. Message bwenaabezze ojja kugindaga, then after ombuulire genda welowooze enkya you will tell me what you thought. Nze nensirika ne muvaako ne ŋŋenda. Kati enkeera bwe bwakya ne tubeera awo olunaku lulamba. Kati in the evening twali tutambudde nga tugenze wa baganda be ne bambuuza ne baŋŋamba okkiriza okukuba empiso? Ne mbagamba nedda saagala mpiso. Ne baneegayirira ne baganda ne mugamba nedda nkugambye saagala mpiso. Nangamba baba bamugemye, nze ndi lubuto tebasobola kungema paka nga nzadde. Nabano baganda bange nabo bali mbuto bonna babiri, kati bali basatu, tebasobola tugema paka nga tuzadde. Nangamba famire yonna bagigemye, kati naawe balina okugema. Ne mugamba naye mwe bakatonda nti no korona agenda okunkwata. Ne mbagamba nti saagala mpiso, korona vaccine etta, saagala kufa. Wenti wenakola ki bwe nabagamba. Kati ne bambuuza lwaki, ne mbagambye sigenda kubibwa mpiso. Kati baganda be ne baŋŋamba olaba ffenna bagenda tugema, naawe balina okugema, Saudi yonna bagigema. Ne mbagamba mwe babageme tewali buzibu, muli wammwe, nange nja genda balingemerawa ewaffe. Ne bagamba kati ogenda kukomawo otya? Ne mbagamba Saudi eri kuyingiza bakadaama, nejjo waliwo abaze kuva Uganda bayingidde batya nga tebabagemye. Ne mbagamba saagala kugemebwa. Kati nalyoka nangamba kati olaba eddagala vaccine ey'e Uganda yetta, lwakuba Uganda tewaliyo sente ezimala vaccine si nnungi. Nangamba ne Dubai vaccine si nnungi, that's why it's killing people. Nangamba yangamba ensi nyingi. Kati nangamba feno weno mulungi tatta, weno vaccine mulungi tatta. Ne mubuuza butya bwe bankuba empiso eri different ku yammwe. Ne baseka ne bangamba wanki. Ne mbagamba kisoboka, watiifu muntwala ne bankeverako vaccine omufu ate mmwe nga babakubye omulamu. Ne bangamba nedda Saudi ate kisoboka. Ne mbagamba bagambye saagala kukubibwa mpiso, saagala vaccine, siri mulwadde wa korona. Ngende bwe muba nga mwagala nkomewo mbakolere mulingema nga nkomyewo, but noti nga ndi kufuluma. Nedda bwe ndiyingira mulinkuba, naye kati ku luno going nfuluma ggwanga si nti noniyingira. Naye vaccine sikola kyo simwagala. Ne baneegayirira ne baŋŋamba bannange kkiriza bakole ki, bakugeme. Olaba ne message yeyise nga tukyali kwogeraawo, message nekola ki nejja nga they have approved me okungema. Kati nangamba olaba already bakwaprofuse. Ne mugamba nti wabikola ku simu nga tongambye. Kati nze ne bw'obingamba sibitegeera Luwalabu. Ne mugamba saagala mpiso. Ne tubivaako. Kati jjo ne lukya tetubyogeddeko. Kati leero at this time nampita ngamba nambuuza oteesa otya. Juzi baŋŋamba kati omanyi sooka osaale obuze Allah ajja okulaga ky'oba okola. Waliwo swala tukiyita istikhara, ng'oweebuuza Katonda ki ky'oba okola akulage ekkubo erituufu. Kati ava kumpita right now n'aŋŋamba omaliriza otya? Ne mugamba nedda saagala mpiso, saagala vaccine. Emyaka 2 ngimaze mu Saudi sirwalangako, ate lwaki oba onkuba empiso nga nfuluma eggwanga? Ne mugamba nedda. Nambuuza lwaki? Ne mugamba maama yaŋŋaanye, teri kukubibwa mpiso nga sirwadde, kubanga nze sirwala. Kati nangamba kati wasaala naye nga istikhara wasaala n'obuuza Allah ki kyaba akulagira. Ne mugamba saagisaala. Nangamba lwaki? Ne mugamba nedda saagala. Nangamba saala. Ne mugamba saagala mpiso. Kati nangamba nedda bagenda kukubira ku gundi ku National Hospital baba gy'akolera eri abasirikale. Ne mugamba nedda nze sifuddeyo ku ddwaliro ki, naye ekintu kiri nti saagala mpiso. Kati munnyambe empiso eyo ngikolera eki?
nze sigitidde sinamu nkenyera mu mutima naye mpulira I don't want to do it era sigenda kikola nsaba ku magezi gammwe mu nnyambe sinaba kutuusa okugenda kubanga ngenda traveling nga Ramadan ewedde anti buno buva budde bw'akazigizigi bw'oba odde wammwe embeera tetera nnyo okuba nnungi siina buzibu bulala mu nnyumba contract yaggwako nga siinamu buzibu naye obuzibu kati bulabise right now naye si buzibu lwakuba tebanaba kukola ki kunkaka bakyanegayirira nsaba ku magezi